mukama akole byamagere jukira ali nagale mukukomawo wano yampe suuka Bible ati nyanzi suuka simanyi mugaso gwayo so gyennyona okwebikala nze ku saiti era gyenneebika kandi temanyi mugana simanyi mugaso gwayo kuba nagamba kuba yalinga aliko kimulengeza mu maaso kimalikiddwa mwana empewo kamwesuuka nampe suuka tumulema nga adda mu Bayibuli esuuka ne Bayibuli era essuuka eyo yali kuba ngumu nakati ekyaliyo nkyagirina ekyo kijjukizo nazija ku theatre Labonita nga ntandika okukola rehearsals waliwo ababeerawo bayimuyita manager Timo mukuukutivu nnyo mu bya stand up ebira abakomedians abamu gye basinga okuyita Maulana Andre bani Magatan bayitirawo bakaleera neŋŋamba wano ndi ku kituufu kama ntadde mu mikono emituufu atandika genda mu rehearsals volamu kati nga bwe balina kye bandabamu mu stand up bangamba osobola naye nga nze muli ngamba netya nkyali mu fiye eri stage ngamba naye naddamu eyimirira mu bantu siikole eyo ebyaluli Foras Media kwetuli mwebale kwekumira ku mukutu guno mwenna tubaagala nnyo mwebale ddala aba subscribing adda mukola kyatendo ate temwerabira nti buli muntu alina okubanga omusharingira ate wasobole kubanga naye ng'afuna ekyo naawe kyofuna sharinga saasanya ng'omwana bwatira ogamba enjogera y'ennaku zino buli omu asobole kubanga yeeyagaliramu ekyo naawe kyeweeyagaliramu. Foras Media twasalawo ne tugamba nti tujja kubaleetera buli kimu kyonna temwetaaga bwegenda bugenzi wali mu comment section otubuulire nti waaye njagala gundi yabuzeemu mu mutwongere gundi kikole bwe kiti tujja kuba buli kimu kasabu kanyama buli kimu nga tukireeta wano olwaleero tulina omugenyi waffe mujja kumulaba sijja muvagamba nti gundi oluusi mugenda ne mugamba nti mbalimbye naye ajja kuba ababuuzaako beeyanjulire awo nno tusimbule embalaasi. Mugana wange tusobose okukulabaza hali ogamba otya? Ndi bulungi. Buli bulungi? Yesebu. Ndi bulungi. Amanya gaffe omulaba Foras Media omubuuzeeko amanya gaffe tusobole kubanga tweyongera mu maaso. Omulabi wa Foras Media amanya n'eddoboozi eyo gye muwulira naye amanya gange nze Jonathan Mabikke ndi musajja Uganda. Jonathan Mabikke ag'eddala agakola ssente bampita Jona Uganda. Yes. Gwe n'osalawo mu byonna bye wali olaba n'ogamba nze kaneebikke nga maama. Nakirwanyisa nnyo but Mukama abanga kyanjagaliza ate n'abantu ne bakola ki ne bakisiima. Kulikayo muleeba leeba nagivaamu ate ndi mukambwe nnyo muleeba nze nsobola okwezaalisa nga teryannyambyeko naye ekyo kikola oti babikola wangi sia tubeera ne experience buno buleekanira mu makubo ga malwaliro abaana abato baagala okwetumiikiriza baagala okuzaala nga bakyali under age kati ne bajja mu ddwaliro ne bawoganira abasawo oba okitegeera ng'ate ndose waliwo yamutuma tewali yamutuma bennyini beekola ki beetwalayo mu zikonsati zaabwe eyo ezaali lipazo enki baikozi bagitani obeekuddi oyo Jona Uganda bwe tulinayo olwaleero mu nnyumba tujja kubanga tutambula mpola atubuulira olugendo lwe lwa Comet
nga bw'azze azannya ekintu nga bw'akitambuza. Nga bw'akugambye ye Jonathan Mabike musajja Muganda naye yagamba nti ekikooyi kyekikola wa kyekijja okukola ebintu bino bikola otya oba kijjayo okulowooza nti waayi bwe naayita wano kireka we wanampisa ebintu bino bwe mba nzijukira kuva dda kuba neezuula nti nina talent nali mu P6 nali mu primary 6 nga bwe mbeera mu bannange njogera ne basekaasekawo but nga ze sibitwala serious kati ngenda mu secondary yali senior 1 wentegerera ddala nti comedy nkola ki musobola nga mbeera mu kirasi kuba twalina lesson baali bagiyita music kati nga mu lesson eyo twalina teacher nga mukyala kati nga atera n'agamba tukirebera entertainment kusanyuka atera n'agamba waliwo asobola okuzannya nga gundi oba like nga president nga yiyi ekyo nakyo nasituka nga njogera nga muzeeyi ng'abaana baseka nenga wano okola kikola nembeera fane mu kirasi essomero ne limmanya buli omu nammanya because naliko feve ey'okumanyikibwa buli wembeera nga sivaawo bwentyo yoyo Jonathan bamuzaalawo Jonathan bamuzaala Kayunga Bugerere bayitawo Kangulumira manyiwaawo Kangulumira awo ng'ogenda kudda ejjinja awo manyiwo bulungi ewaffe gyenzaalibwa naye nga ngalamizibwa oba nziikibwa ku Bombo Road Luweero naawe oli munna Luweero eri gyenzaalibwa Luweero nga twajjirwa Luweero laavu commissioner ogamba otya annange kaakati Kangulumira ozaalwa maama ne taata gye bali maama ne taata mbatumiddeko taata mwami Walusimbi Samuel ne maama Silivia Namusisi maama weebale tuzaalira eddenzi lino naye abagowesi bange ekikooyi bwoti n'agamba nti obwe ndikula ate nno namufaanani bw'omulabako tetwawula noza tunagamba maama oba kino kitendiko era by the way ye yampa nga ntandika eri emabega nga sikozesa atayeero waliwo ataje nasobola okukozesa abaana bange ekikoyi ye yakimpa n'akagundi kanako okumutwe ye yabimpa nga omukisa gwa maama gwa mukadde era mwana wange genda okole okay ndowooza wegomba ddi okuwulira nti kati oba awo kuva lwakitandika mu primary n'otambula mpolampola awo bwe wati okujja eno waggulu wajja nakyo nogamba nti kati bwe budde ndeere mu kuzannya okujja eno njukira yali senior tiri awo before covid nga tannajja nesimbawo ku ssomero nga entertainment prefect ogamba sijja kukola byesitakulira sijja kukola ku ssomero kwaliko omwana kuva senior wanu nali njagala kwesimbawo naye nga kuliko omwana ng'azina break dance ng'akumenya nga yasiiga buli weyesimbawo bamulonda kati nyange wa comedy siina wempita jukira abaana bayagala naddala nagiramuza kati time etuuka omwana oyo atuuka mu senior 6 jukira wa senior 6 tokkirizibwa kwesimbawo eno olekerayo ffe olekerayo ebiri byeri nenga mpitirawo awo nga nesimbawo tugenda mu screening bambuuza oli entertainer nti ye osobola kukola ki nebagamba master madam nsobola I can dance ne bagamba but tewali music kikyoyagala ekyo kikyosobola ekirala okukola
Nembagamba nsobola okusesa ndi comedy nsobola okukola comedy nga yabasi tukoleremu nentandika nenkola nebaseka staff yonna nenyumirwa nebaziza n'ogwokubiri nemanya ti akalulu nkakubi era bwentyo nempangula akalulu somero nempitawo kati tumaliriza S4 holiday 2021 awo gwali gwa musanvu mbeera waka ndaba ndi idol funa idol yaliwo bakyali wange bwe nabeeranga n'okusoma nga tukola ebintu ebyo mbagamba naye mulaba mutya awo nga sinategeera na TikTok oba yali ezze by then kuba yajja 2020 oba yajja mu covid awo mu covid nga sinagitegeera nnyo ngamba bakyali bawe tukoze tutya tusobola tugireyo obuntu tuteekenga ku YouTube ngamba YouTube na Facebook ndaba bateekayo ateekayo naffe tuteekeyo bujja tambula bujja kukola kati ko omukwano gwange omunaŋŋamba naye waliwo gundi bagiyita TikTok yali mugezi yali agirabye mbuuza ti TikTok byebiki apo eri awo yasi bantu bakola obuntu abwe baseka kuliko omusajja ayine ekimwa kinene by then Nick yali Nick ng'ate alina app eri ey'ogumba nemugamba kale kanzize ndabe nejja nendaba nga naye tugenda tandi nemubuuza naye tugenda kukola ki gwe waleeta idea yagireeta yeyaŋŋamba TikTok nga ye yeesiganza alaba nze kalibu naye nti gwe waleeta idea y'okuzannya kabeera tobuuza kiki kye tugenda simbula embalasi bubuuza okubiraba tubirabye naye tugenda kukola ki by then nalinayo essimu yange yali Samusanga yali ye sister wange yali yakava bweru eyo neyimuwambako naye teyali mulyanda mbuga kati Yesu tugwatandika naye tetulina ssimu nembuga naye tugenda kukozesa eno naye temuli lyanda naye twali mu kyalo ng'eryanda okulifuna tetulina eno neribula nga tulina lijja mu ttawuni tulina okunoonya ajjako mu kibuga atuyambe kati Mukama atuyamba twafuna eryanda twaliyo ne tugenda ekayunga mu ttawuni kuba twali Kangume tugenda ekayunga tufuna eryanda kuba eri yali Samusanga eryanda lirina kuba ppanvu kati eryanda lyetwafuna lyali limpi tugamba tetufunye lino yadde si ppanvu tujja liyiye kasita bikolamu mulowooza byonna bya comedy tetwakola nga tubajja akati nga tukazizika mu ssimu eryanda lifiitinga enemaloga tutaddeyo kiti eri maaso kasita likwata ku gwendi kuli nata omuliro kasita likwatayo wali eryanda lituyamba likwata nga tugula ne memory card ati nga mubuuza tutandise tutya aŋŋamba nange neesize ebikozesebwa tubifunye kati gwetandika tekyokola naye nga mukadde ako nze ekirooto kyange kya stand up comedy yazinga nga bwelaba Maulana and Wayne Maibani bamoti kuyimirira ku stage ng'ate nkisobola kuba nakikolangako nkisobola kati nga bino bya bondi content creator bino tobulabanga bikumenya oyagala ogende ku stage oyiyiza nga ndaba sinabisobola nga tutandika twatandika tukola sajja kavidiyo kafa akasooka n'enkuba yatonnya kuba gwali mukisa simanyi enkuba yatonnya naye ne tukakwata tukateekayo kaafuna oba likes oba 3 enkeerowooza twasula tuwebase mugamba nti nedda bikola likes 3 ezimenyi nga kiraba nnyingi likes 3 ozimanyi kyerika kati Kampala batutegedde tugiye netuddamu netukola ate mu netuuka mukwano gwange bamuyita Kawoyawire n'abeera busy folding gyakola kati ate nga nze kinyingidde nayina views oba zaalinga mu 2 awo bano bonna bali kunze mbalekaawo bwentyo bano naagenze kuno kisobola bireka kati nenfuna idea nga nesobola kuzannyanga maama ate by the same time ngazannyanga omwana ntandika nenkwata akavidiyo akasooka
nga mwana muyita Jona nga nze maama we Jona. Kati bano abalabi be bateeka ali mu comment section Mami Jona nga Mami Jona alabika yakola account n'endi ya Mami Jona n'enkyusa erinnya kuba alina limbitadde mu mannya gaffe abiri n'enkyusa erinnya oli ne munnyina ne mugamba kino kyekibona ate wali buzibu stop pushing ekintu ndibizemu nempika ekintu ati time etuuka 2012 omwaka gutandika sister wange abeera mu tawuni eno nga yali by then ng'akoze edduuka ekayonga yali abe Kampala alirese edduuka li Kampala edduuka li Kampala ng'endi mu kyalo kuba essimu aŋŋamba Jona ogenda kujja e Kampala onkoleweko mu dduuka agamba kiki kino ndaba omukisaawo munene kati ndoza gasifudde na ku dduuka ogamba kasitakuba okutuuka Kampala kyekikulu ati time etuuka ate nali nfunye abankubira essimu mikwano gyange gimu bambuuza oliwa mbagamba ndi mu kyalo tukolewo ka vidiyo kati mukama nyamba kati olwo mbakubira essimu sister wange yali edduuka lyali Ntebe road liri Ntebe road Lweza we lyali kati naye nga nze manyi sister abeerawa Ntebe ate nze Ntebe simanyi ati ngakubira kyali wange ono nga mugamba omanyi ndi kujja nzija Kampala naye ngenda kubeerawo Ntebe ati aliza nga manyi Ntebe ali kumpiwa ne Kampala ng'oli kati oli kusimu ngamba Ntebe bijjangu Ntebe tugenda kuba tweraba oli kale kumalamu nandekaawo nga nzija tuze kati najja n'ebintu byawe nali nkozesa ndi atayaze enkadde sister ono tabimanyi ye yali kale yali abiraba naye nga tabitwala amakulu nenzija kati mukuvaayo eri ye maama yange twakola binyuma ngawa kasana support yani maama ate maama kasita awagira buli kimu kiba kijja kutambula tujazija twatuuka kiro mu tawuni enkeera kati ngenda okukizula nti sigenda Ntebe twasibira Lweza ova Ssebuku naye Lwezaawo tulina okulagirira bulagirizi muntu naye ekyo kizibu kirala kati nze mbuga sister mpozi wano tuliwa nti Lweza kati nga nkubira ono naye yali abeera Kamwokya amugamba nazze naye siri Ntebe ndi wano Lweza oli Lweza kale enkya ngenda kuba nkusalako ogamba kireka kiwedde kati ngajja yenne yandabamu kino eno bano abandabamu kino eno kyake kya content naye nga nze neeraba eri mu stand up mu comedy aŋŋamba ngajja nga tukwata ku vidiyo awo natandika okuzannya naye kati nga ye afuuka taata Jona tata Jona kati nga ye mugamba kati gwe kyoba okola kyogenda ozannya ngoza guzannya nga taata Jona nze nneera maama n'omwana naye asigalawo nga tumulaga ebiseera ebimu tuzannya bamuyita Clinton bayibayi naye ka TikTok President Clinton nga nzeeri nga ye oluusi yajjanga katime neetuuka naye kimmanja tujjako eka Kamwokya ewe naye nga simanyiyo naye n'okukigamba sister kati time neetuuka ngamba sister naye nyamba nga mwegayirira nyamba ngendeko Kamwokya kono gwange yajja sigendayo sikyabwenkanya kati ye ngamba naye tumanyiyo bw'obula nga agenda kunkima kati nga ze mugaa kimu agenda kunkima wano ku Freedom City ye nti kumbe ogenda kulinnya ati nga tujja tuuke Kamwokya tukwata ebividiyo awo kibiki time etuuka olwo mukyakozesa essimu eno
kati ye ntuuka munyenyera ebizibu by'essimu yange gye nnina n'essimu yino naawe ogiraba nga sigirikulana mu bantu wenjirikulira eri balaba ekiti nangamba naye nze nina eyange kati tugera kwatisa eyange yo okusindikira ewaaka nali nafuna gundi y'okweditinga nga mmanyi naye nga nayo neekanga bwekanzu nga mbikoze agamba kati gwoja kweditinganga anti natukola kati time etuuka nali ku Facebook okwo ndaba akalangu baali bataddeyo poster comedy store yali 2020 kyawulooza gwali gwakusatu comedy store yagala baki erina audition stand up comedy ogamba senayagaliza embazi kino kyennyini okkirira yanzikirira olwakubaddako nasooka ne mugamba oli naye njagala kugendako lugogo eno comedy store kuba nali nzijukirayo erugogo okukuma so twajjangayo okulambuula ng'oli ku ssomero nga ndi ku ssomero nga ndi kutajja okulambula era najjanga ngamba nange nnobeerako waneeno kati neŋŋenda olwatuuka ntusomubi tetwabasangawo ku olwo ne tutuuka aliyo be nasangayo nabo baali bazze kukolamu atukubira Kaleera essimu Kaleera ng'atulagirira waali nga tugendayo kati tutuuka ng'atumanyi simumanyi jona ndemanyi nabo baali ba TikTok ngamba yindako bamanyi neeno sajja badde mmanyiddwebyo ate ono kammanyi kiwedde nga batuyita next Tuesday mu audition nga ngenda kati bivuddeko bino bya content tandise ogoba ekirooto kyange nze bino olaba tebikyakola vidiyo tezitambula bulungi nembita nga bivaako February ba mu January nimba komesito wiiki esooka nengira bulungi awo ne bampa erinnya kati awo nali olwo ngenda ku stage nga ngenda ngamba mi Jona nebangamba naye nedda tekiba tekikola kati wano jangu nga Jona kiri kisigale online nenkyusa erinnya wiiki eddako ne bampa stage kati nninya ku stage oba Mukama yayagala kundaga nti yes okyagala naye tonnatuuka bukyabulamu nninya ku stage bagimpadde ntuuka ku stage nenfa kati abo bakomedian olulimi balutegeera okufazira kibanga okutuuka ku stage ozikira ebigambo ne bibula ng'abantu bangi n'otya audience kintuukako mu mutima mmanya mbuzi nkoze ntya okwenunula kyali waggulu ku stage yange eryakunyega ngagiriko bannanze neŋŋamba kati Mukama nnyamba nfunayo kajjo kaakasembayo basekamu nemba ku stage nawulira nga mpeddewo naye abantu Bakaleera bagenda kuŋŋamba bagenda kugamba batya nga nawe mpulira sijjawo mu kaseera ako kyenakola nesooka nfuluma abweru nali nfuluma nga ngenda ne bampita nasooka ojje ne bampaako ewaliwo sente ze bampaawo ne mbabuuza zaaki nti opafominze ku stage erimu nesseera sirina kyenkoze mumutima nga sirina kyenkoze ate wonna ayongeramu taggwamu maanyi nenzirayo waka nemezzaamu amaanyi nzekka nentandika okuddamu mu audition nentandika okuyiya jokesi zange mpola mpola time etuuka gwali gwa 7 awo nzirayo mu kyalo ate ovaeno oddayo mu kyalo nzirayo mu kyalo olwo nno nzirayo simanyi oba nadda sister omulimu bizinesi egiba agivuddeko bizinesi yaliwo but gundi waliwo some problems ezagwawo awo ng'olina okudda mu kyalo nga nina okusooka nzireeko mu kyalo neŋŋamba owa
kanzire mu kyalo buli kimu Katonda na bw'akivuga ate ng'olina essimu nno efiiridde ddala samusanga yange bye nali ezizika bakati awo bya content oba Mukama Katonda njagaza ndi kuki nezira mu kyalo ati mukwano gw'omugamba nti kati nyenze mu kyalo mugamba yakanya kunkubira amasimu watyo kyajja mugamba nja kudda nga simuwulira kituufu wendi naye nja kudda tugenda gye naye ngera naye alaba sipositingi nzira mu kyalo ndivuddeko olwo ngamba naye Mukama ozeeyo wa maama zizeeyo wa maama maama agamba nti owaayi tunoze tutya kati kati nga maama ngamba naye ninayo sisita wange naye abeera mu tawuni kiwagenda n'obeerangawo okwo nga bw'okola ebintu bito maama muto nemugamba kisoboka naye mpulira kati sikifiiringa kanjira nsookako embeerako eno mukyalo nga bw'oyiya nga neddira ku nkubi jjukira nali ndabise buli olwalinya ku comedy store njira bapostinga bifaananyi ku Facebook ekero manya amasimu agankubira kati nzire mu kyalo ngamba bannange serebu waabwe siina kulabika ntya ku kyalo eno abantu bonna bantu bandage baali nze ku nkumbi naye mbeerayo mukyalo nabeerayo omwezi oba gwali gumu sisita addamu ankubira essimu ngamba waliwo omulimu gwe nakufumidde jangu okole nga bw'okola bintu byo yankubira ssaawa zaali buba 8 tetwalinawo transport ama n'ayiyaawo ng'omukyala n'anfunira transport nakwatirawo ebyange nalinnya na kiro zigenda okuwera zaawera ssaawa ndikuba nalinnya saa 11 awo zaagerera saa 2 nga gwali mutaka yalowooza mulimu ogwagala nnyo amanyi nkyali kuddi amanyi nkyali kuddi kati nalimba mukyalo maama ayampa ebintu 2 yampa essuuka n'essuuka gye yampa nampa ne bayibuli mugamba naye nali musabiriza mukyalo nga nze kyeyamanyi nno abavubuka era mbababisizaako abavubuka benali olwesabira mu kyaki yali okukyalo nga bagiyita St. Mark Kisega nga ndi mukwano nnyo gwa mubuulizi bati nga sokka tebalina na buzibu na byenkola kubanga n'ekyokubeera kyamaanyi sinze neero na Mukama saali nawo era nakyo Mukama yakiri nagenda okudda nga baŋŋamba gwe kyeyamaanyi ate ampa bayibuli nga nzija nkomawo ntuuka mu tawuni abasisita oyo yali afunidde omuntu gwe obeerako naye naddayo era lweza ati nga ngenda mbeerawo nkomyewo kati musoose kati aŋŋamba kasookeeko kasinge ku mulimu guno gwampitidde ndabe buli gutya ate enkeera tukeera ate olowooza nakola ng'eri boosi akuba essimu nti ekifo baakigabye oyo bw'aba erina wasobola obeera abeerengako awo tujja kufuna tujja muyita agamba sisita mpita nyinyonnyola nti kino nakino kyekiriwo naye oba ogira oddangayooko mu kyalo nga bwe tuyiiya namugambaani nomugamba siddayo mu kyalo kanjira mbeerako wano bwe tuyiye ekiddako teyawakana nga mbeerayo awo oyo gwe yanfunira kuba tewa distance yawala nnyo kati oli gwe nali mbeera naye yali mu kifo nga waliwo ennyumba naye ng'alina gwakuumirawo ennyumba wagazi bulungi mugamba bannaye tuuse bati nga ndaba ngate nga sirina na ssimu sikola content biki ati awo ngaobwongo omutadde kuki ku comedy stand up era kyannyamba nnyo kuba kati nina we ntuuse mu stand up
kuba Mukama yampa chance y'okujjawo biri byonna nsooke fokasinge ku kino nakyo nkitwikinge oba kyenjagala kati tutuuka wali eri time etuuka oli muvubuka we yali abeera kuba yali alina gwakuumirawo avaawo si waliwo akayumba naye nga waliwo ettaka lyokukuuma ng'ate ettaka tebalitunze ettaka batunzeewo ono ye alina okushifutinga agende wa boosi we n'ewalala boosi we gy'abeera kati nyanzi sirina wenzira yogamba naye bannange kiki kimu ndi ku ki neŋŋamba kati n'omukisa omulungi awo baali bagenda kuzimbawo nyumba ye nfaaki kansigale wano nkole ki mponte nansigalawo aye kinyi n'abaali bazze ozimba nga nabo baali bazze ku safaari nga bagenda ssulawo mbagamba nti nga njogera n'oyo yinginiye yajja okupima ettaka oba yali agenda okwasaganya ekizimbe amugamba mbadde wano eno noono omuntu gundi naye njagala kusigala nkole mpote kumbe nnaka endala otofuna sente ngula essimu ntambuze ebigenda mu maaso nagamba tewali buzibu yali musajja mukiga tewali buzibu nansigala ntandika kupoota poose mbeereddeyo ddala kubanga gwe mwaka kyogo gwali ndowooza 2023 awo oguwedde kubanga bali natandika okupoota 2022 nga muggwako mu gw'omunaana awo ennyumba we yatandikira mpoota jjukira siina ssimu kati awo ntandika okugenda ku theatre La Bonita waliwo Rweza bazija ku theatre La Bonita nga ntandika okukola rehearsals waliwo ababeera bali muyita manager Timo mukuukutivu nnyo mulya stand up ebira abacomedians abamu gye basinga okuyita Maula na Andre Mibani Nadia baayitirawo bakaleera neŋŋamba wano ndi ku kituufu kama ntadde mu mikono emituufu atandika genda mu rehearsals volamu kati nga bbi balina era kye bandabamu mu stand up bagamba osobola naye nga nze muli ŋŋamba naye nkyali mu fiya eri stage aba naye naddamu eyimirira mu bantu siikole nga ebyabuli ati netuuka nkikolera ddala nampa stage yange nsooka kuba tujjawo ku Mande twajjangawo lwali lwakubiri but nga show bw'okola obulungi awo mubeerawo nga mu bacomedians bw'oyisaamu gy'okola ne baseka kati then ku lwokubiri oluddako amugenda Ntinda Bukoto waliwo bbaala nga bagiyita Kagulubisu emugenda abantu bajjaawo free entry just kyakunywa nga mukolamu bye mwakoze eno bantu we banyumirwa mufunirawo chance endala nga bakwongerayo kati era bwentyo bwe nafuna chance jjukira wenva eno wensula eri ku site etuuka mu kaseera ak'okuggwa olutandika batufunidde ennyumba kubeera yasalawo n'atufunira ennyumba wetusula site eno batandika ogikolamu ne tukyagisulamu tandika osula ali munda nga wenzija mu ttawuni nakola ebyasozi bandaba stand up bandaba mwendi kati njagala nnyo mbeere nga mpafuuminga kaleera ddemu andabe labe nti nakola ki nakomawo nyongeddemu addemu akole ki ampite naye nga buli lwenjira tatera kubaawo kati nyankeera by then waliwo omusajja yasobola bamuyita optional Alan naye comedian nga ndaba nga mpa stage nyankola yali ku National Theatre nakola bulungi then n'omulala bamuyita Teacher Saufa naye nkutumiddeko nnyo papa ate oyo kati niyina kati tukyali
ngamba stage kuba ye akola ku Christian comedy abalokole bikyeri nga tunkolera ddala banjagadde stage ze banjagadde Kalera akyabuze naye nga bano bembeera nabo bamumanyi era nga ate oba n'okujja mu lyaso naye oluusi ajja mmaliriza naye ng'akoze eki nga kiwedde kati omulala neyampa yeyandabye eno watikya South amuyita okerokero ategeka ne Black Friday ku National Theatre naye ng'ampa nga naye wenankola nga theatre njikuba bantu nga baseka ngamba ye comedy ninawe mutwala guno olwo ndi mwaka guwedde ogwo kati Kalera wantwala eri kiba kiti nagenda kubatta busi kati ngira bampadde stage nnyingi awo nemulala bamuyita Magidi Waiseriani naye nga ampadde kati nga nze kennyini ngamba naye lwaki seerumbira Kalera takinja kubeera eno paka Kalera wanajja kulaba kamunoni ate nalina ennamba ye kati mukubeera n'ennamba ye namutekisikingako ngamba kale tujja kwogera ngamba tusoke kati waaliwo show yali saidi zaffe Lwezeeyo yali abamajja atalikiko Nseko Buseko season 4 y'omwaka ogwo oguwedde yangamba wano waliwo chance yange sheri ku kitundu kyange Kanumbe kati nasooka communicating na Kalera kuba naye yaliko nga ye MC nanga tusooka ojja kukola nangendawo ku venue batera saakola yakulaba yandaba netuuka netunyumya nayateeka ne kuline up bato time yatuuka show yatandika leeti Amoti najja Amoti yasooka ku stage abantu balina okubayuwa ate kasita Amoti atandika yakuleese Amoti aliye ku stage amawulala nnyenya yasinantu yebalinyenya awo nsobola okugendayo n'ekita nsooka n'enkivaako kati time etuuka olwo nkomawo nejjukira ngene bino byasoozi enkomawo neeweeza ngene watikya Saufa bwetukola zittuwa bwetugenda Embaale bwetukolawa kati okugrawundi bantegeera neŋŋamba naye sayiti yino enaatera okuggwa nzirawa ate bweggwa yini abajingira n'olyo tasabasasulira nnyumba sijja kukalubiriza sister wali netandika okukima amazzi ku kitundu abakombe bobamu netandika okukima amazzi kati mu kutandika okukima amazzi bayibeni nensitagambye ekyalizaamu amaanyi nti nsobola wali eri nga before nga sinnava mu kyalo waliyo abayimbi ku kyalo kyaffe eyo King Saha yajja ne Zonto ne Bamoti nesabamu mumpemu katono yamagala sagala seena omanyi nti ye nakola ku comedy show sibalaga ne nakola mbalaga kifaananyi yemalaga kifaananyi ne batya ne bagamba osobola stage yiyo ate Mukama nnyamba olwali nnyanga nkubanga abantu baseka omwana wawaka neziramu amaanyi nengaakati awo osobola era kawudda simazenzeemuko wali nabe tebadda mukubuuza tebakubuuzako nti wekiwekwesa eno balimbuuzanga kubeera waliwo neyajja backstage awo oba yali tamanyi twali Kayunga kuba Kingisa yasooka n'agenda Kayunga naye ne bampita nayo ng'ajjangu kati mba ku stage omusajja ampita awo ngamba mbadde osobola naye mbadde njagala nkuyunge ku Alex Muhanje comedy show nga tamanyi nti gye nasooka Kodema alaba kyanyumya kipya ine katono eryaseeko ebintu tuvudde naye namufulyako efaana mugaye nte naamanja kukubira nemuleka nenga katono omugezi wabe nemuleka buli essaawa kati sayiti ewedde ntandise okukima amazzi awo neŋŋamba lwaki
twepangisiza tandika okupangisa erweza era kati gye nkyabeera awo segukubeza tandika okupangisa kati okugira baideni sina simu olwo sikyalina simu nina kamapeesa tewagula simu simu saagula yagaana kuba nasooka nagulamu embuzi zange mu kyalo wagamba nenteeka nagamba ofa kyokugula essimu kuba liyinza okugigula nenkola kikuba sente ze nalina oba mitwalo nafuna emitwalo bagyalinga 3 awo oba mwemeka ngamba naye nguzemu muno embuzi 2 ate asinga nga eninda tomanya we zinaazaala oyinzaokugamba nizofuna essimu gyendagala mala essimu esooka nemivaako namala emyaka 2 nga ndi ku mapeesa nga saagala nakutuulira ga smartphone olengera essimu ya muntu otunula eno ndinula eri nga saagala nabbirabako myaka 2 nga ndi ku mapeesa nga akawunti yange gyeri naye n'okugitulirako saagala kati nooza gwali mwaka gwa 3 awo mwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu olwonkomyewo mu ttawuni olunakomawo mu ttawuni ntandisa owulira erinnya lye nali nkozesa waliwo bakyali bange besitagenda kwogera batandise okulikozesa tugambe baalibba baali bammanyi bazanyako nabo vidiyo amajjo naakola ate eno yaggwayo yaalo basokolesaawo nabona owulira batandise okozesa erinnya saayagala kuleetayo mbeera era nga ku sheezo ze ngenda mbasanga amajira twebuuzaako awo naye kyakabi okumanya bamanyiira ngayaba n'okuŋŋamba twakuyamba pushize mbagamba kimu mwebale ekyakabitambuza aduuka essira ŋŋamba naye nfuna essimu yali mukwano gwange lwalina ayiteero ng'agitunda emitwalo 10 simaati kati olwo nga ntandise okufuna abanene mu stand up eno ntandise okufuna connection wansi ensi eyo ate banjagala naye nga basinga bali ku WhatsApp ze nina mapeesa sina bwe mbafuna nga mukwano gwange bamuyita Sharifu nga mugamba manyi ye simu eyo eriko WhatsApp namubuuza kimu eriko WhatsApp nti ye yasente mmeka 10 leeta nesafaayo nga ndetera simu nga ntandika communicate bateekako WhatsApp natandika postingayo obufaananyi nga ndi kuseegi jukira bino nabikolanga nasesanga abantu naye nga sirina we ndikodingira sirina we nterekerawo waaka nga postingayo obufaananyi banne balaba ndiba okyaliyo aisude ate bakyammanyi nesooka nemerawo ku mapeesa yange kati lumu nali kuba liasozi nateranga zikolereyo kajansi ku kisaawe ali mu liasozi wambere nenjogera nkola comedy biki ali awo omusajja bunsalako musirikale ayo nyine Fellas Media kwe tuli mwebale nnyo mwebalira nga tuli ne Jonathan okitegeera ate nga Jona Uganda ekintu nga bwakitambuza tukyali naye atubuulira olugendo lwe lwa comedy ebintu bibeeramu kukirira kwambuka naye gwe ssebo n'ogira kigo kimu maama biganye kiki kyofoofa kiminsi wadde weewaawo mugamba nange nfa nayo kyenfa nange naye nga olina okubeera mugumiikiriza kusinziira nga bwe ndaba Jona Uganda olugendo luwanvu naye rumpi naye nga temwerabira Atona Smart Store enansana mugende babawe emifaliso mugule emifaliso mubawagire bambi abalina emifaliso emirungi osobola kugulayo emifaliso omugongo gukuluma
omwana gwa somero oyagala gwa mwana kugenda ku university abaana bagenda ku university sawa yonna omwezi oguddako awo mugende mubawagire ate Twase Kids Store basangibwa wali Ekisasi Trading Center ojja kuba osanga awo ku Loy Plaza floor number 1 osobola okubakubira ku 0783 05 7835 osobole kubanga ofuna ebintu ebirungi eby'abaana ku 70% discount awo nga tukyaline Jana Uganda ne comedy wali sebo togenda kuvalo nga tonkoleddemu akantu ako era sebo yeza sebo ate nyabo katugenda ko sawali nyabo njja kubanga abantu biranga betambula abasirikale bakusalako asirikale basalako nene baibere okugwali bakubiri kwe gwasooka nali ku Freedom City kali tugenzera ba fireworks kati fireworks agwa tudde wakana ali mukwano gwange tuba tutambula abatukwate muvaawo tutuvaayo kulaba fireworks ntisaawa zino tebatukutte bataddeko awo empingo tebuliga omusoosi mugaba bakankana ati mukwano gwegeniyalwaga agatotya kakkana munasite ayinzolonga ntidde nze sebo taata abanange tutwalawa tugenda ku polisi y'emakinde ati obwongo ne buddukirawo mu kyalo ne budda ku mbuzi ndemukomera ati wagira simanye babaddaali bali babayogera mu bikino ono mukwano gwange babasooka yino bamujjako empiro kati nze ne bazingattako ne bandekaawo ngambe nekambuddeemu okudda wali boogedde sajja najja nange nansumulula nga kiwedde tugende anzira waka saayogera era bino byogera kati teryosirika ne maama tamanyi ne sisita tamanyi ofana kintu kyalo omusajja nga mukama kirabika nsagala kiweereweesoo kasaba ntadde ati guno ogwokubiri nali mu byasoozi bansanze ku kisaawe babuuza bo balala abuuza okola ki wano n'ekisaawe bantu bwegulu basambirawo omupiira bakiyita Uganda Craze then basigalawo kaawo kawungezi kati naye mbala mu budde obwo nga bakyaliwokko oba bali ssaawa 3 mulina okuba nga muweddewo naye nenyina neefuna akafeeri netandika okuyisaamu ate bweyisaamu abantu bajja bokka tebyabayita netandika oyisaamu ebintu byenaakola eno banze mu tawuni ati nga mbeera nebbanga nga bayitawo abamu bayitawo oba oliawo ngaeri akyami yetegereza anyumirwa gyokuyitako wano businga kyamaanyi bajja banzizaamu bangi bazanenga yadde neekwese saabangirako wali eri bakolera ki ebampirirako obulungi ate nalinga ano ngate polisi eringa ali eri mu maaso ndowooza nga teri wala nnyo ali empoggana kolo naliwonzekka baabalala baali bakyali eri nga bali ku byabo abasajja bajja bankwata bambuuza okola ki wano omusajja yali akutte omuggo muwanvu weguti timagwata namwekanga nesadduka nemugaba ssebo nemunyonyola kyenkolawo ndi comedian ndirasinkola mu lyaso obeerawa nti mbeera lwezi seguku eri gyobeera teri kisaawe nembagamba gyesiri naye wano wendaba ku bantu wefiiringira comfortable wanoonya wenkolera lihaso nga waliwo abantu nabeekyagenda kukolera mu bantu nabo bagintaddeko empingu kati mulina saatya nina mutima gwalingamba abagalabibaata abankwata akayana abafunayo omulala waliwo abalabe bakwatanga naye okuolo bateekako babiri kati nga tutambula nabo netuba batuuka ku poliisi ne batuyisaawo ne bagamba tugenda tambula namwe paka ku makya awo nemmanya mu mutima ayi kati bagenda kutwala mu poliisi wala batugiyise kyakutambula butadda wali
etambula paka we bankwata ssaawa 3 batambula paka ssaawa 7 ezekiro ne bakomawo ku poliisi ate badda ku poliisi kati banneetolooza paka eno kumpi ne gyembeera bambuuza mpozi wagala obeerawo nti lweza kityo banzijja kukwate kuba ogende waka naye toddayo eri gye tukusanze embaga akale bassebo naye tewaddayo nalabanga ani ng'ate n'oluvaano nyinza obeerayo tebaddamu kulaba tebaddamu bayibuli kirabika bakulaba naye bagamba ono nga balaba sirimizi wa misango kinomu kino kya bulijjo kuba ebanta nenkomawo ewaka nalabanga avudde oba mu kiki mu katimba gwe gwakubira n'ogwo saayogera n'ekintu kyo nokola kintu kyo paka leero nkyogera kateera oyo yejjona Uganda musajja mukakkalobe naye embeera gy'ojjakolamu ebintu bye kirabika katwekisize nsana kyange mizi ati nga siriikirira ngamba naye eri batandise okwenyiiganya gye mbadde mmanyidde nkoze ntya yamala nayisawo ko wiiki nga siddayo yamala nenzirayo ntandika okuyisaamu nga mbisaamu nezijja nene mu byasonzi ku National Theatre amini ku bagiyita batya Labonita neŋŋenda mu show zaffe kati eno watikya Saufa by then gyensanga Davo babasinga bamanyira Bomboka era wembadde nzija nti Davo nesanga mutya kubanga mbalaba oluusi nga muli mwenna kati Davo musanga twali show yaffe yalinga Nankulabyawo bagiyita Time to Laugh yatikya Saufa ku stage nali muzibu nnyo era nakati ndi muzibu nnyo akuba ensi tennakitegeera ejja kitegeera bulungi nti ate bino byo kati kasita olugendo olutambula olwo kati ntuwa ku stage nze nasookawo Davo ne nasanga be bakubi beeredde be bakagu gye baawali nze gwe basoosa ku stage amba kuba nga baseka Davo ate bajja okujja ku stage nga batya ono gwe batusoosezaayo akubye okusinga ne bajja ku stage bali fane negguwo yaabwe gwe bakola naye ya sapasita nga bakuba nga nabo stage bagikuba kuweredde baali bawo nga bamanyikiddwa nga nange ng'onkubye stage laba tulawayo ebbali nga sita waabeera serebre nagenda okulaba nga Davo ajja sebo Davo ngenda kyogera tugende mu maaso awo nyine agenda olaba Bomboka ajjawo ndi kanda wange koze bulungi ng'ate essimu ye soko mpe kanamba namba tuba nabo nga nange nzimba nga muteeramu namba yange nalina amapeesa nga siina ate nga ye alina iPhone namuteera mbuuza batukoli ku WhatsApp nemuga simu yange yafunamu some problem essimu yange yafunamu some problem bati egenda kuba eddawo nga Davo afuna namba yange jjukira ali olwo nfuuse famire andise okujja shonjikuba twekubira tusisinkana wetuba nga tuwala mission zetugendangako oluusi tuba tugenze Mbalala oluusi tugenze Mbale tugenda ffenna awo wetufuukira ab'omukwano ne Davo kati jjukira nga ye yali akola stand up bati nga bw'akola ne acting gino skits nga bakola ne MC Professor kati yabangamba naye lwaki tojja ne tukola ki buno nitukolako ne skit kubaawo wali okikozeeko ne bagamba nja kujja iwe ensubi terindiiyo nnyo ate sinya na simu mbikole ngenda biteekawo
bakigiraawo ne ngamba naye kiba kujja saagenda natandika opushinga ne bakola kati tayimu etuuka ng'ofunye ayiteera eno ya WhatsApp yamba naye olwekyo kitandise okudda ekyokudda eno nayo mbere ng'eri gyendi erungi nina wentuuse naye nga neeno online gyendi nsike gundi eyo faani yange nga nkola ki ng'ekirowoozo kidda naye bati era siri nga sirina ssimu ekwata ng'eno ayitero gyonna gyasiga WhatsApp tesobola kukwata kifaananyi kyenjagala kusinziira competition eriwo n'omutindo ngamba nkoze ntya sisobola kuba ejjukira mba nina okuva eseguko eri erweza sijje Biden baddabo baali bashutingira ino saidi za Kyanja nga nabo bava eri ne bagenda ate wadde n'emusi debo yaŋŋamba nti babuyiwangayo ne babeerayo oba wiiki bbiri oba wiiki meka nga shooting awo nalyoka dde waka mwebale nnyo mwebale eddala abalabe baffe baagala nnyo kyakabi nga nkyali ne Jona Uganda tuwulira olugendo lwe nga bwazaatambuza ebintu bitambula bitya olwena sisobola kubanga bayitawe akantu nno akagize nnyo Biden mwebaza nnyo Chosen Beki akakokuzaala nali awo ne ŋŋamba naye sometimes nakirabako mukyalo eyo twalina omukyala namukambwe nga yes abeera lubuto naye ng'oba embuto ze zimuyombya ayomba okufa obufi akati naawe nabeerawo n'enjuya ne ŋŋamba naye nalaba ayombayomba nnyo lwaki sikolayo kagundi kagundi k'olubuto kuba twali awo era twali ne Devo ne muganda naye kankakoli katukashuutinga etandika ate karakita ne nga bw'omanyajambala babeera bajjawo nga beekaabakaba era omugambirawo ate atuwogganira nga omubeera muwuliriza ennyimba za lipaso temutuyita temuwogganira basawo enkudi wadde era abawala abo bajja nga beeka musawo wawe n'ogamba bannange tuli kuki nebeka era abo nze mbagobererawo era mbagambye wondaba nga nze mu ddwaliro nga nzize okuzaala oddanga bbali temuwoggananga mutyo wanemba ate bayizawe abensi oba kyogere oba kirekere boga naye nino basaba ne transport w'abannaabwe tebagira bakakkana naye wanaye obajja mu ddwaliro olyenaana avirio kajulira nnyo abantu kagere nezaali era olwatuuka muleeba si dakiika bbiri kuba obadde bwemuyange nisaakutegeera omuntu amala kuzaala eddwaliro lyali likumanyi nnyo nti okubuzaala buli mwaka ani anasasula bbiiru abali bbiiru ndowooza baali banaatera okumpa insurance ey'okuzaala kubanga ogwo gwe omulimu ngukolerera ddala bayibuli yagamba mukoleki muzaale mwale ate nga tulina okuzaala covid yagenda najja natta abantu so tuba tulina okuzzaawo kati eddwaliro abamu babeerayo nga baafuna ebifo byabwe ng'omu bagimanyi nti eyo amaama owabuuza nti erumu yange ekola etya ekyaliwo omusawo twakyusa twakuza eno kale dakiika bbiri bw'oba omaze experience taata w'omwana ajja kujja asasula taata abaera ajja kusasula oyo Jona Uganda taata abeera ajja kukola ki kati mutandise okubeera nga mulina Devo mukuba ekintu kitambula tubeera ne Devo kati nze kennyini olwo ntuuka ŋŋamba naye
lwaki sidda online n'entandika waliwo esimu mukwano gwe bamuyita mukyala abeerawo neighbor wange bamuyita Mama Cream ayina essimu ye naye nga y'amaanyi si Samsung naye nga teknologi wetu naye nnungi nakanjira kasooke nkwatise kenesooka nenkwata vidiyo ng'era nkola kye naliko nga neekwata ati nga sikozesa atayeeni azira gwali gwakubiri awo guno omwaka atandika okwekwata ekyo vidiyo ndowooza zaalinga 5 awo naye era views bwebo buli mu 100 meka olwakawunti jjukira yali mmaze basigiriiko yadda wansi nalina omutwalo ogwo gwe nalina ogw'aba followers ngamba waayi kasani nayo ekiwaya kyange kanjira ntambula yawo olaba naliko ku 2 naliko ku mmeka ati olaba ntuuse ku kiwaya kanjira nyeenirawo kati tutuuka mu kisiibo ekyabasiraamu kino ekiwedde nera Mama Cream nanyini simu gye nkozesaako mugamba omanyi sokompe olinawo ekintu kyonna like ekifaanagana ne bye nakozesa kuba ziri attires ze nakozesa zaasigala eri newoono gye nali nkola naye kamwokya ate nagenda okudda mu tawuni ng'afulumya eggwanga nga taliimu ate naye naŋŋamba namukunayogerako nayakutise ku WhatsApp nanga nsikijjukira ngamba kanfuna ebirala nga lwenfuna wenne nali nkifuna just kukola vidiyo emu ya kisiibo niŋŋamba kangezeemu nga nkwata simu nga neesiba na kino nga nfunawo omwana nga nkwatira kamera eno wanene bwoti atandikirawo nakuyomba bannanga mutuwemmere naffe twasiibye lwaki mutubuusabuusa emmere siya kakati kooli kwe kumbuuza nakola baba aja kyoli musiraamu ye ndi musiraamu osaalirawa nsaalira wa bugingo nsaalira wa bugingo mpozi zekiwabiremu wanene ku kyati ya gundi yagamba ye lwaki mutubuzaabuza oba mutuwa emmere mutuwa temutuwa mutuleke entabuka vidiyo kaali kampimpi nekateekayo mama nakateekayo bukyosera kagende tuuka kuba lwakateekayo nezijja mu tawuni ku lyasozi ebya stand up twalinawo shu ziwera ssaawa emu awo bombo kankubira essimu ngajona balina essannyalaze nti ki vidiyo mu ssaawa erina omutwalo gumu nti ekiki ndigendayo olabe nerefuuka ku akawunti ng'ekiritegudde eddalu vidiyo etambudde challenge ezivuga prima nagikolamu challenge banyawo nebagikolamu bangingi engamba nzizeeyo mukambiire bwenti yale kwasaganye wano naani ngamba anti nazirako vidiyo eyokubiri yali ya bano abakyala bagabula emmere mu kyalo ku mikolo jukira baalinga bakambwe abagabula naye tudde wali ku sefuliya akwata akabega bwati n'atabukira atunula suwaani talaba muntu bwagiramu bwati n'akulengera nga walidde bwagambira gwe mutabani wa gundi gwe muleni walidde dda nja kukuba essaaniiko olowooza n'abalala tebaalye afunye omulwa gumu ng'ekiwato ky'ente nga bavuma kati nkola ka vidiyo ako kwekaali okwokubiri nako katambula ngamba kutambula ekisaaniko kyente waziti necessary jokera ente terina nina kiwato naye era okuvuma ekiga
Mpaka bayasijja. Ati nkola akalala akokusatu kaali ka keeki. Tubeera ku mikolo. Agabula keeki. Ejjukira baleeta keeki nnyingi ziri ku madaala. Mune baagala bajjako eno ne basalaasala. Zigenda zisigalawo. Kati baleeta katandika kibadde naye ng'atudde mabega banantuukako yajja owa keeki najja. Kati abampa nzijjukira nkwata bukwasi. Jjukira gye lyabo abakyala abo Bible yali true story waliwo omukyala gwe nalabako baamuleetera keeki kifo ky'okutoolako yonna yagikwata n'agiwa mu kaveera. Bangi naye n'abakamera oluusi babasaasira busaasizi n'agamba nti tewali muntu asinga lugambo nga wa kamera. Naye ndowooza bagamba bugambi nti owaayi oyo oli awo muntu wa famire tunamuswaza tukolenyedda zituleeta atumuleete. Ati ng'onandetera keeki nali ngikwata n'angamba nnyo batulako butonzi emubuuza owaayi muleme mwagala kutwogezaako. Keeki muzitadde wali ku madaala keeki emu 2 3 mutusaliddeko kamu ate ne mukemusazeeko mwagala tutwoleko butoozi. Ziri eziri ku madaala zaani tiziri eri z'abagole nti baaziguze bazaagala ate bazigulidde fe abazze egamba naye biri erenzikola etambula. Naye waliwo akasinga okuluma ab'amasomero ak'ekipooli. Nange katono nno mwana mukomyewo. Bituukawo bayibawe bituukayo mu masomero agamu. Mwana n'atwala ebyokunywa bye ogenda aba metroni oba omusomesa yeekwabalidde abiriddeko gye yaba muno babuuza n'okubuuza olese disiti kaaki oyo kwali waleero n'anyeenyaamu abeerawo n'egiraasi yaawo lyaleeta mulungi abamasomero buli musomesa madamu abiri tumuddeku nti olyeta bituufu oba nedda comment section yeneeramula agenda okuvaawo nga teyeetaaga na kawunga kaaki kasomero obwesegeera kati nange ofunye idea n'enya naye akisikolayo kontenti k'ekipooli kubanga ekipooli kimanyikiddwa abaana babitwala ku ssomero babikozesa netandikirawo nakatandikirawo metro tayinza kulya ku kipooli kya mwana wange nesitamukyusa naawe siya obadde omanyi sente ze zannemeseza eri gye navudde nsonga za kipooli nze omwana wange tebasobola mumuliira ku kipooli n'ensirika nentabuka ng'abazadde ate webabeera kuba gyeri abazadde abakambwe tule bakambwe ku baana ku ssomero nga mukwate kuwaffe twalinayo omuzadde ng'omwana we bamugoba naye bamugoba n'agenda amusanga mu nnimiro tina amabango bye goyenda kugobya olagewa tugendeyo ng'ajjanga bwavudde mu nnimiro paka ku ssomero nange abaana abange tosindika mwana kumuzza wakaddiwa fena twavuddewo mukumire ku ssomero awolu yange ogimanyi mukubire ajje nga tunaatera okuwunzika programu yaffe eno nga tuli ne Jona Uganda. Jona okoze comedy mungi era kati gwe nawafuuka comedy oba okimanyi era kati mu kaseera kano ku comedy store kwoli ku comedy store this time siriiko because waliyo gundi gye nkyalwanirira okuddamu okwapiyaringawo waliwo gundi eno like because mmanyiiti nze kuba waliwo bakyali bange bo eno gyendera sobola nayo kenyini bamubuuza olinda ki okugendayo olinda ki kuba nakyali wange bamuyita bonna manager timo baani okerokero yamitingakera ne muhangi mwenyini muhangi nangamba it's okay but ye engeri gyakwasaganya ebintu ebingi ariko yali tanzijukira bikadde waliwo twagenderanga erugogo eri takola ki
Anjukira bulungi. Jona ozanye comedy bulungi ngaawe nkyogedde. Enkokola ziri zitya? Bangi taata. Enkokola zo zaava dda. Babitandika bubi. Ndowooza ne mu Bayibuli zaalimu neweewu. Bayibuli ya maama okyagirina? Gira ogisoma. Enkokola zikuyisiza zitya? Enkokola zempisiza bazatandikira wali kubba erinnya lyo? Kubba erinnya azilike kati ate naddala kati ffe mu comedy ono wa stand up comedy nyingi kuba wojja ng'okola omu bamanyi Uganda bakimanyi nti omuntu akola omu MC Mariati wojja ng'okola omu bakulaba ani MC Mariati obuze kulwanyisa oli obuze kofooli kati yeyo gundi eriwo kati ffe tumakinga sure ntukola eki ekyaffe olweyo ekyange mukama akola eki ampisizaawo bo osobola okugenda ku kifo oba ku venue emu oli waba talina yali akulabyeko ng'opafominga asobola okumma stage abeera ayagala akolayo kyanguyako mpozi oba ku muyimbi oba kyangwa naye wano ku komedi oba ayagala kwa wasesaani asooka akukola eki bannange tubawandiike ng'amanya bannange tuleke nammwe ngamba osesaamu nze nkole byenkola oseke kuba kati oyinza ogenda ku shobbaati gundi kyase ze tufuna ennyo kyova olaba nze sho neeba ya bwereere naye nga nfuna chance n'enkolawo nzigendako omulala wakulabira wekitegeera omulala wakuba sho nnyingi zeekozeeko ng'oluusi tewali ssente ba tewali ki bati ekintwalayo kundaba olabira n'omukolo sibonaabona nansi tobonaabona mpoziiko bw'oba empise nga tuzze mu action business ng'obaazi like muntu mulala wengenda ki awo oba okwatayo ka transport nga obimanyi etugenda wala bati nga kumpi ndyafadde bisobola okutuukawo bannatuuse dda olwo omulala waakulabira yenadde ebbali n'akubuuza okolera mmeka tweyanzege abalabi baffe mwebali nnyo mwebali akwekuumira kuna akadde kano konna nga tuline omukulu Jona Uganda ate comedy akubuulidde kyekyo yamwetaaze akwetaaze akunenyezaawo anneetaaze osobola okunfuna ku namba yange etya ya Airtel sofa eri 07 09 47 26 79 07 09 47 26 79 yakuba enkalubiriza okugisoma ebidda mu Luganda ne ku channel zange kweri nga tuva wano okusibula omulabi wa Turners Media olunaku owulirako tayinza kulekayo nze nsooka kwebaza maama yeebale okuencouraginga ekyo kikulu nnyo kikulu nnyo because kesiyinza kulekayo era kali ku maama yemalira nti mukama akola ebyanagere jukira ali nagale mu kukomawo wano yampa essuuka ebayibuli ati nyange essuuka simanyi mugaso gwayo so gyennyona okwebikana nze ku saiti era gyenneebika kandi temanyi mugana simanyi mugaso gwayo kuba nagamba kuba yalinga aliko kimulengeza mu maaso kimanyikiddwa empewo kamwesuuka nampa essuuka tumulema ng'adda mu Bayibuli essuuka ne Bayibuli era essuuka eyo yali kuba ngumu nakati ekyaliyo nkyagirina ekyo kijjukizo ekijjukizo tumirako abulabi wa Turners Media ne bona bwe wandyagadde okutumirako tudduke tuve wano okusookera kantumire ku maama wange Silivia Namusisi Kangulubira taata wange Samuel Walusimbi baganda bange mwenna oba muli batono bakakamba menye wajja kansookere ku mukulu Lilian
Kigozi Bruce, Jimmy, muli wa Brian, Sister Ella, Stella, nga uziddako nange netumidde, then Jessica, weri azamanya, Seri azamanya, Jessica, n'abalala mwenna, kangulira, then wenzira neno, ntumira ku Teacher Salfa, Chakabi, Lord Daily comedy, Manager Timo, Dr. Irabe, Okero, bangi nnyo tesobola kumenya abambeereddeyo. Mami Prim, ono ow'essimu gyenkozesa mbadde neza nga nze okusoma akabadde kakodiyera Mami Prim ow'essimu nakozesanga Kawooya kyali wano yampa idea yogenda ku TikTok. I salute you, tumiddeko nnyo bangi nnyo Davo Waswa abo batumiddeko gyefaiti mu Bomboka mwenna n'abawagizi bajja na Uganda baagala nnyo Kaleera I salute you neya tusumbe mwenna baagala nnyo bakyali bange. ogenda kusembyayo kaliwa Twesembyayo dangoba simanyi nakumanya naye njagadde mbasembyeyo kagundi kyakasinze banyumira wiiki eyo akagundi kano bayibawo ka juzi wano kasenga like senga ababeera n'abaana era omwana wo balina omukendeeze ku mimwa yadde tumanyi mubasenga mubeera mubuulira abaana naye omwana zze yakatuuka muwalawo omulabye n'omulenzi otandikiddewo okujerega omulenzi ono wa booda otuuse naye eno olwokuba omulenzi ajja ayambadde ebintuntu temutegeera otandise omubumabuma by then omwana ajja kubyaka amagga esenga oli gwobuma investor alina ssente senga weefudde ate ogenze wa investor naye oli muzibu nzaokola okutiira kubanga nalaba ng'egyo yeefuula mu ddakiika 2 ate nawe n'ogenderawo ogenze wa investor gwobadde yita owa booda ate omutumye nga bw'afaanana Donald Trump omulala ntwalazimidira teyanzege mwebale nnyo mwebale ddala okwekumira kuno tujja kubanga tubaleetera omukomu gwe gweyagala genda mu comment section otubuulire ti njagala gundi njagala ndisa enkudi aisaliti naye munnaaye tetulina kyakkola fuulu figa anti fuulu nkutubiddeko mbeere bulungi mweraba bikyaliwo kwe emolaba we tugenda kukolera kubanga wano buwa wali kyamwagala